society eno yakula kerimu ebiti by'abantu bisatu. Bewulire kisooka mwe mukyali ennyo mu nsi muno ffe tukuze tugenda kwefiira. Number 1, ku bantu 10 ng'obasimbye awo kuliko mu bungi ennyo abantu 5 abagezi. Abantu 10. Buli obalanga abantu 10 mugenzi okusaala n'obala abantu 10 munnange kuliko 5 abagezi. Ng'obugezi obupimira ku ki? Aba ate no bw'otoweerwa n'aba5 bandibula mu 10 ofuna mu 2 oba omu. Obubonero bwe buno. Number 1, omuntu omugezi abeera mukulembeze. Mukulembeze wamwe ye mugezi. Abeera mukulembeze ate yeeyoleka yekka. Si kweyimbirira. Katonda aba yamuwa amagezi. 1, omuntu oyo tayinza kuba kizibu mu kizibu. Ekizibu weekiri ogenda okulaba nga ye asala amagezi ga kukivuunuka. That person cannot be part of the problem. Era weegendereze okubanga omutunuulira n'otegeera nti ono mugezi. Abeerawo awo ng'akimanyi nze mugezi. Naye abatamanyi. Naye omuntu oyo togenda mukwatira mu kizibu ng'ate ye afuuse ekizibu. Nze nno mbadde mmanyi bw'ogambye nti mu bantu abo omuntu omugezi ye mukulembeze ne ndowooza ali mu maaso atusaaza gw'ogamba. Ayinza obutaba ye. Kakati omuntu ono akabonero ak'okubiri omusiŋŋaana nga alumirwa abalala, atunula n'alumirwa abalala. Era senga buloka evudde ku mmotoka okwo nga bazitwala bazijje ku kyokero, buloka emu neevaako neegwa mu kkubo, abantu bonna bajja giyitako. Omuntu ono ajja kutegeera buloka eno senga obudde bubadde buzibye, omukyala nga bamuweesa agenda alumwa bamutwala kuzaala ku kagaali ne bagwa mu buloka eno, wano waliwo obuzibu. He identifies the problem and a solution. Era n'ava ku pikipiki n'agamba ani atadde wano buloka. Sometimes ziba motoka ezo nga yafiiridde ku kkubo, oli naddira oguyinja agizizika eno emabega n'alekawo oguyinja mu kkubo. Kati omuntu omugezi alumirwa abalala, ayimiriza emmotoka yo oba kapiki n'ajja n'akijja. Naye wasaadde tuyitawo buyisi. Abantu tebalwanira awo ng'atudde wano. He gives a solution to the problem. Ye muntu omugezi. Omuntu omugezi asacrificinga. Yesacrificinga bambi n'olumu ayinza n'okufa. Olw'ensonga yeewaddeyo asacrificinga obulamu bwe. Omuntu omugezi. Omuntu omugezi kw'omulabira tulina ebintu biri bisatu. Era Katonda ndowooza yakikola. 1, omuntu omugezi abeera initiative. Nga waliwo obuzibu bwonna obugudde ng'oyagala kulaba muntu mugezi, Katonda gwe yawa amagezi. Omunoonyezanga ku buzibu nga maze okugwa ng'aleeta initiative. Okulaba nga muva mu kizibu ekyo.
era ffe abasirikale senga bagambye nti toyina initiative otekwa kuva mu magye. Tuge bagamba ekintu ekyo. Era kadi nyingi nnyo ez'abantu baziwandiiseeko ti ekimu cause of discharge lack of initiative. Toyina solution ku bizibu. Ekizibu wekiri toyina ngeri yonna gy'osobola kyava kugamba nti abasirikale abo boolaba be ba leaders. Every training wekiri kati bagambye emmotoka ebadde ereeta emmere aduyi agikubye. Katukole ki? Ate snap decision must be taken. Mangu nyaawo aduyi alabika abalumbye. Kati abalumbye ugenda kola mutya? Kati olabira omuntu omugezi. Era ne mbanga mulondo omusika mumulondanga nga ebintu bino bikulu nga mumulabamu initiative obuzibu bwe buli agenda kola atya. Musika just simple. Eyo yemu ku qualities za leadership obugezi bwetagisa. Initiative bye biseera ebizibu naye omuntu nabiwaako we forward. Yes. Abasadde bonna nga banyogoze. Abantu bonna banyogoze. Yenga alina solution y'ekizibu ekyo. Naleeta essuubi. Naleeta essuubi. Number 2. Omuntu omugezi kw'omulabira abeera creative. Amuyiiya ntetenkanya. Assaawo ekintu ekitabadde ewaawo. Musika naye ennyumba enkadde obukulembeze bwalimu ataddewo ennyumba endala. Mugezi is creative era nakirabira mu magye eyo. Ffe tumanyi okuula ebiteete oba bayizawe n'akayuukiyuuki ne tubireeta awantu aweeru obulungi awatabangawo kiteete ne tubifukirira bulungi. Nojjanga wemasaga ntukubira awo. Mubirinda ne bikula? Tubifukirira no tuleeta ekiteete ekikulu oba bitooke oba ebintu bye tuba tulabye okusinza ku environment ne tubisiga awo. Ono najja nalowooza nti byawo. Gwe nolowooza nti byawo. Creativeness. Kumbe mwekweso. Tukuba. Amagye gakikola. Amagye gakikola ne gasimanda ki mu luguudo mu bulungi nnyo ne gamala ne gamanya nti gwe bw'onooba ojja endaki bulungi nnyo mu luguudo wakali mu kolansi. Motoka neetuuka mu distance ya mitazi tono nnyo naye nga tebalabye. Neekubwa. Magye. Amagye gali ku creativeness. Gali ku initiative. Ekintu ekyokusatu ekirala eky'omuntu omugezi abeera innovative. Headmaster w'essomero bakuwa essomero eryo nga kale creative okubeera creative ne innovative si kyekimu. Innovative kino kisangawo n'okyongerako okukitereeza. Creative ate tosangirawo ddala n'okiteekawo. Ate initiative biseera bizibu nosomesa banno nosala empenda. Ebintu ebyo biri bisatu bikulu nnyo. Creative, initiative, innovative. Era biyige. Olw'ensonga bye biri mu society.
kati omuntu oyo omugezi ebyo byetumulabirako nti ono mugezi namwe ne mukkiriza nti mbutuufu ono atusinga kyekyaddisa President Museveni ono mumulaba bwafuze ensi eno teriyo omusirikale atakkiriza nti taliiwo ku lulwe buli muntu aliwo ku lwa President Museveni bw'olaba bwe twayita mu lutalo lwonna ebintu ebyo yabiina he was innovative he was creative at the same time yali initiative ogamba obugambe abantu nti wano muveewo mudde wali aduya alumbye mukole muti tukole tuti byonna kyevudde kugamba nti teri yatakkiriza ku bagenerals abo bonna NRA leka bano aba PDF bano sibategeera manyi sitegeera abantu abo ze manje majega ge Twitter NRA banga ffe tetwalina mundu twazijja ku basirikale tetwalina ddagala tetwalina buli kimu naye twawangula olutalo batawo bingi ebyegattagattaawo kati bano bamundu badroni genda kukola surveillance kugenda kuketta na kusettinga mundu zaabwe zino nyonyi biki abo balala tebategeera byakulwana sibalaba waabo siraba abo kuba ebintu byabwe bya technology fwe twatukozesa magezi naye gabwe gambye Muzeeyi was very initiative very creative and innovative qualities zisatu mugezi so naye twakomye ku bantu 95 nga tubalesaawo munaye 15 balina lugezigezi ate ne mu parliament mwebali bino byekugamba tewaliwo ebitali abagezi obajjeeko nebe baba bakulembeze nga bakuŋŋanye 10 mulimu omugezi abasinga bona mulimu ab'olugezigezi abaddako be b'olugezigezi 15 batano bagezi 15 balugezigezi and it is very difficult okwawula omugezi ku w'olugezigezi wandibikatta n'otobitegeera era abantu abasinga obungi bagatta olugezigezi ku mugezi olugezigezi ku mugezi ate ng'oli wa lugezigezi omanyi nze ekinzijidde mu bwongo nti kaakati bw'oba toli ku bagezi toli ku wa lugezigezi kiba kitegeeza obeera mwangu ogatta omugezi ku w'olugezigezi era yanguwa nnyo okutegeera nti ono mugezi bayizawe bw'obanga w'obadde wonna omuntu omugezi kati nga nze wano nabisoma mbimanyi yawula mangu nnyo otegere nti ono naayogera wa lugezigezi okay oli ayogedde mugezi okusinza wali weekugambye ku magezi kati obubonero bwono ow'olugezigezi bwe buliwa nabwo buli busatu mangu nnyo abuukira ekintu ibikamuze problem into a problem mu mangu ddala afuuka bali balwana n'aleeta emiggo mukube musajja ajooga mukube amanyiira mu malaaka janja nalooka veri nakulinya gwe obadde otudde ku ntebe yo mukube ne be baba baana era please train the children babeere bagezi kyekituddiza abaana ku ssomero be baba balwanye abalwanye bano babiri nga balwanye basooka kubwa kibooko 5 naye n'ababadde bawagira olwo olutalo nabo ne bakubwa okitegedde kati ow'olugezigezi he always jumps abuuka n'agwa mu kizibu
naye naafuuka ekizibu, naafuuka embalabe ku jjute. 2, he does not give any solution. Tawa solution. Atabula butabuzi. 3, buli kye baleeta bwe kiti ate ko kikuba kirungi oba kibi, ate nga taleeta option endala, ate talina option. Ate bw'amala okwonoona enkeera n'omusingana n'omubuuza naye gundi gwalinga owakanya kino, ebyo byaggwa. Ate ndoka olaba society waliwo essomero erizimbwa, bandi y'abayimbi, kanisa y'abalokole, kirabu y'abakyala, n'ebirala ebikwatagana n'abantu bwe bityo bwe biyulikamu. Ekibi ekisinga okuba ekibi yewe olugezigezi okubeera leader. Katola bazerenkse owa Ukraine, eggwanga lye balikubye lyonna liweddewo. First of all toyina buyambi bujja kuyamba ggwanga lyo, toyina muntu ozisaba mu bazungu. Omusajja oli manufacturer akuba eso neneweddewo, kyokka agamba nti tweyongere okulwana. Kakati we muntu ki? So owolugezigezi muzibu. Kakati ekyo nga kiwedde, ekyakabi lwe lukiiko lw'essomero oba kuzimba kalwaliro ka kyalo oba kukola bye mwagala kukola oba lukiiko lw'abavubuka ne muleeta ebiteeso. Abantu bano bali bangi 15 oba kankugambe nti katusooke tuddeyo eri owulira sebo, abantu 80 ku buli 100 bolabanga batudde awo obwongo bwabwe bunafu, beetaaga kutegeerera. Mu masigidi, mu chachi, mu palamenti ya Uganda eyo era bali batyo 5 bagezi, 15 lugezigezi, 8 obwongo bunafu mu palamenti ya Uganda. Balinze kubagamba mukole kino. Kakati obuzibu buli bwe buti kwe kuba nti ekiteeso kizze naye jukira lweso abantu bali 15 bakwataganye n'abantu bameka 5 mu meeting. Kati lweseri omusajja ono omu ku 5 akwataganye n'abaana abolugezigezi bameka 3 ku 1 olw'ensasa gegenda okujja. Bali balina fire power abasatu bali okuba onoomu omugezi nti okuyimirirawo n'ayimirirawo akole out reasoning oba a reasoning bali abasatu kijja kuba kizibu kuba amaloboozi fire ngazi eva kono nooli bakubona ati kati omanye kibaawo bano abalala 8 ne baga nti abagezi n'abagezi bakwataganye. Abagezi n'abagezi bakoze eki? Bakwataganye. Kati abagezi n'abagezi bakwataganye. Oli ayogera gwatunuulira. Ne palamenti ya Uganda ayogera gwatunuulira. Oyo bwatuulo lina asituka n'ayogera n'asuna ku munne n'amugaa nti obawulidde abagezi. Tubaleke bemala eggoga. Awe twaddira ku nkondo buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ne tugamba movement
because senga president yakikola parliament yali tajagifuga. Singa President Museveni teyaddira kugenda buli mbuzi ku nkondo yaayo amateeka galoke gajje ku babaka tikyoyogera omuntu ono gwe bayita bamwita batya whip parliamentary what bamwita batya owoludde oluvuganya oba nampala wa parliament mu kibiina kyammwe chief whip toyogera bye batakugambye mwe muve ekigambo kye bata caucus. It would be very difficult senga President Museveni tasobola controlling a parliament yayitiraawo because era kyaye kyava agamba tinaye n'omuntu atasobola kwogera ajja atule mu parliament ne baba basumagira bamukoneko bukoyi nti zukuka ekitisu kikino tukute wano because wali mu individual merit twali mu movement wakati abo abantu bwe batyo bangu bakubisibwa odo mugeza asetuse ayogera kati wali pate bona ba individual senga ebintu bizibu nnyo eri President Museveni. One of the systems oba enkole yajja okukiriza etudda mu NRM yaffe nabali ne bagenda mu bibiina ebirala. Why? It is now easy to control parliament. Kyogamba abeera yeeyisako bwagamba mbu twali tetunatukagenda mu bibiina byabufuzi. Kubana agamba ko ebibiina byobufuzi bino ebibiina byobufuzi si bye bino nedda. Ebibiina byobufuzi bibeera na ideology ku capitalism communism oba socialism economic system ki temugenda okukwata ati bino biwulira bino byakala era neewuunye ennaku zino ndaba abantu because nja kunyumiza waliwo kye tuyita nti content ne form. Wali tumazeewo abantu baffe tubamaliriza abantu bali kizibu kinene nnyo kuba abantu abo abagezi n'abagezi bakwataganya bangu bakubuza era eventuality yakyo abantu bano abatono oba bano ab'olugezigezi bayinza okubuza ekintu kyonna awe wava okwatika mu kw'ebintu bandi yabiseemu ekibiina ky'obufuzi kyabiseemu wakati era mbiwulira tebirwawo simanyi kati waliwo biki ebibiina biyitirivu olugezigezi luyitirivu mu bibiina kati bivamu ebyo ab'olugezigezi can easily come ne babeera mu leadership kati babeera mu leadership obuzibu ne bubajjira abantu abo munange omuntu omugezi kwegayiridde omanyanga mangu n'omanya nti bano ba lugezigezi ono mugezi ate bano tebamanyi buli woolaganga kyosokanga okutunulira abantu nga boogera mu nkiiko awo basoma no matayi balooya mulimu ab'olugezigezi bubibakerere mulimu abagezi mulimu n'abatamanidde ddala kikyakola oboolaba ne bobanga ogenda kutwala looya mu kooti omanyanga kyogenda nakyo mulimu balooya ab'olugezigezi bugezigezi so ekyo kikulu nnyo era njakunyumiza ku society eno gyolaba erimu ebintu babiyita omuntu omugezi mu nsi saanya obeere olina ebintu byomanyi ebintu byokola ki byomanyi kikwanguyiza ensi ge magezi g'ensi nabijja kyankwazi kati waliwo ekintu kye tuyita primary and secondary primary and secondary bwe nali nsoma
ngambiwulira naye nali simanyi ate namala genda National Political School kyankwanzi nentegera primary ne secondary. Content yoyo bote yamulekayo oba namwe mwajjana wammwe? Ffe twali tuze na byaffe ate ndowooza bwe byaggwako ekiseera ky'okubikozesa ndowooza ne bikomaawo. Primary yembeera nti mwenna awe muva ye origin muvaawo era ddala kituufu ne primary mwena musoma subjects 4 ne muzituula. Bwe mutuuka mu secondary munaye secondary njawukana. Secondary is a difference. Omulala akola Oluganda, omulala n'akola French, omulala n'akola arts, omulala n'akola sciences. Munaye kyekyavaako okukituuma secondary zinali simanyi. Ne mwawukana. Kati wuliriza kino, primary ye origin. Primary it can be a focal point. Mwena we mutunudde. That's a primary. Yes. Kakati primary. Botegendereza because primary olabe enyumba gye bazimba. Ne olabe ensonda. Ensonda. Yes. Boddayo genda olabe ekisenge ky'ennyumba kye bazimba. Otunulire. Buloka ezimu zaatunula eri, ddala zaatunula eri. Naye zigata ku nsonda. Yes. So primary point eba nsonda. Naye ate endala zaatunudde eno, endala zitunudde eri, endala zikola zitya, endala zajja bulungi, endala za bitundu, endala batema mu nteme mu bugenderevu. Naye nga zonna zifokasinze ku nju ensonda yaayo. So that is what we call primary. Primary bwe kutuka nejjamu olunyaafa, ensonda nejjamu olunyaafa, omusawo w'ebyobulamu ayinza okujja n'abagamba muve mu nju omwo, enjumba egenda kubakuba. Ate ng'olunyaafa olukutte nga ku ddirisa awo terulina kizibu, lukolebwa. Nawo kikyentegeeza primary yembeera nti mwenna we mutunudde ye nucleus. Primary is the nucleus. Era ebintu ebimu abantu beebuuza kati katudde ku byofuzi direct. Abantu beebuuza lwaki Muzeeyi Museveni teyawera petrosesene ya Kiiza Besigye oba ate lwaki ono omwana Bobi Wine kyayanguyira nnyo gavumenti okumugoba mu bizinesi ya industry y'okuyimba. Museveni ne Kiiza Besigye balina primary yaabwe eri mu nsiko. Yes. Omanyi wa primary omwogerangako mpola. Muli babiri mukyala n'omwami mu kisenge kyammwe. Kati omukazi okufuluma ebweru n'aga nti omwami owange wuno tomalaako. Aba agenda kwonoona primary. Yes. Kati ebintu ebimu byetaaga kukwasa bwe bito. Oteekwa okumanya nga primary yo. Bano tubalina primary baga. Mu njawukana yonna gye mulimu yonna oteekwa nga okulaba primary. It's very very important okutegeera primary yo. Ebyo bye bigambo eby'amagezi. Muli ba Luganda ne munno. Nyamwe omu yabazaala. Can you imagine? Yes. Kati omusanzeewo ogamba sijja kukyamawo kubanga nsanzeewo. Bayira muyinza n'okuba abalongo Waswa ne Kato. Kati Kato osanzeewo Waswa ogamba maama oba afaafe. That's your primary. Primary you can get out of this country n'ogenda ebweru. Naye ensi eno eri primary. Yogera bitono.
kubanga primary you primary terina wetekolera ate Katonda akola secondary yo njawulo gye nina naawe kati tulaba tuli baganda that's our primary naye gwe obeera bwensula that's a secondary difference kati lekeraawo okukapitalizingira ku secondary issue ekintu ekyandibadde kimala katolaba opposition awo ate abo baawutta ne bakoowa because bagenda bavaamu factions zo tusobola kutegeera because tebalina primary yaabwe yandibadde opposition kakati bayasa primary because of omanyi kyebakola bakuta embazi bayasa their opposition nga primary bajasaamu nga buli muntu akola and over issues which can be debated on oba ne bakyogerako and those issues are resolved. Kati in Uganda there is no opposition because they don't understand their primary. So the primary is when you focus not to nulira nga your focal point yamu focal point ate secondary njawukana naye wegendeze teke kulu kibi nnyo okuddira ebintu ebiri secondary issues nebyonoona primary era wewali omusango nali ngwebuuza bugujja naye nagutegeera lwaki omuntu baga nti alidde mu nsi y'olukwe. It's true abagiridde mu olukwe because once bwe tubeera mu nyumba n'okwata akabiriiti ate okoleza ennyumba mwe tusula ffenna then kati oba okyuse nga tokyali ku secondary issues tokyali ku primary ogenze ku secondary issues. Omujja abakazi bali babiri bafumbirwa omusajja waabwe naye omukyalo omu ayagala kutta bba ate kati primary yamweruwa oba omukyalo akutta amafuta ayokya ennyumba primary yamu. So weewava ekigambo ekigamba tuwulidde mu nsi y'olukwe because you are turning against your primary, your country, your home. Ekyo nenkiraba kyankwanzi National Political School. Ani asomesa? Museveni yateekawo essomero lyo National Political School. So primary issue ebeera ndala. We can have tuyinza okuba by the way enjawukana wulira gundi enjawukana tesobola kubulawo tetusobola kutegeera kyekimu tetusobola kuwasa mukazi omu tetusobola kusula mu nju emu tetusobola kwagala kulya mmere y'emu bintu bingi nnyo bye twawukana nabyo naye ebyo tebitulobera kuba nti tutunuulira ate ensibuko yaffe wetwava. Right? Ensibuko yeba waji mulaga. Ekyo nenkiraba. Munnange ekyankwanze eyo mu mboozi gye nkunyumiza. Nesoma ekintu ekirala. Ekintu ekyo bakita form and content. Form and content. Form nga ya. Era binyamba nnyo. Tunula ng'olabe ekiri munda y'omuntu okusinga kyalaga. Ate kati sigambye kakati movement ya kala. Era ng'oyagala babuzabuza obulungi gwe gula yero kuba kati abantu bonna bakitegeera nti bw'oyambala yero olwa movement. And who told you? Ani agamba nti movement ogijajingira ku kwambala yero mbalaba abamu bambala amatayi nkugambye ekiri mu nsi wano nze ndabye ebintu bingi ndabye ebintu bingi abantu bambala amatayi aga yero. And who told you? Kiba munda ekyo kisobola okusazisaawo kulowooza nti oyo wa movement
Toyoswa movement. Oba ayogera bwogezi. Toywa movement. Kale ebigambo bino bya magezi. Sina kyenvumirira. Kati now a form is that outer part. Kyolaba ekiri kungulu. Ekibox. Ekibox. Era wegendereze form omuntu ajaseka. Naye nga is your greatest enemy. Form omuntu era zino zikapa zino nente zezitalina form and content. Kubanga ekizibu kyente era omuntu alina obuzibu buli obu bubiri. He can pretend. Asobola okupretendinga. Ekyo kimu. Naye ate nga kya pretendingako si kyalina katono. Namba 2. Omuntu y'omu akusenda nakozesa kyayagala naye nga ye yajja kifunamu. Omuntu y'omu akugamba ebigambo ebiyinza okuteeka mu kukola ekyayagala nakifunamu. Kyetuyita exploitation. Kozesebwa n'okozesa. Ekitali ku kapa eno. Ekitali ku nte. Naye ye omuntu era bwegendeza omuntu you can be in a form. Naye nga content ye ndala nnyo. Gwe tekitegeeza tokwambala yero oyo omuntu wa movement. Abo obwongo buba shallow. Kubanga omuntu alina ekiri munda ye. Kyatalaga kungulu. Kati kikulu nnyo okulaba kino ekiri kungulu ne kikola alignment ne content. Otegera olaba otya munda w'omuntu? Omulaba nti once kaseke kikugira mu mutwe nti sibuli kasawo kasukali konna akawandikiddwako kakira sugar wax. Kakira sugar tikibeera munda abasukali. Nokitegeera then ogezaako kati okufinding out. Nobeera inquisitive kutegeera ki ekiri mu kasawo kasukali. Ebintu si bye bimu. Omuntu mukwano gwo apretending okuba mukwano gwo is the greatest enemy. Ebigambo ebyo bya magezi. Kati no form second era nabiyigireyo Kyankwanzi National Political School. Nenjiga egaye ebintu bingi nnyo. Nagambyeko nti ffe bwe twabadde mu nsiko twabadde tusoma busomi. Nga muli mu kubangulwa. Nga lwaki bali bababangula? Ensonga tutegeere nnyo ebintu eggwanga lyaffe. Era nze nategeera. Kakati etweyongera tusome ekintu ekirala. Otegedde lwaki nkubuuza lwaki bali bababangula? Bali batubangula tutegeere ensi yaffe. Kikomaawo? Era tetuli bangu. Nze nagambako wano nti nze obwongo bwawe bulala kubanga I can analyze issues. Nze ntunula bwenti nendaba. Lwaki obwongo buno bwonna bubeera ku kyalo just wano webuti? Nze namaliriza ebintu byange nebeerera wano mu kyalo. Naye nze tebagambangako nti ndi musiru. Number 1 ndi mwekengevu nnyo ku buli ky'oŋŋamba. Ndi mwekengevu nnyo kusinza ku courses ze nasoma. So ekyo nikibeerawo. Kati nali ekyankwaze wali ekigambo kiyita individual, group and universal. Obwase kinoomu? Obwase kinoobu obumu. Then ekibinja? Ekibinja. Group ate n'ekya bonna. Era nabyo nembyetegereza
ekituufu kiri nti omuntu ye ng'omuntu waali era bw'oba oyagala kunyonyola muntu omunyonyola mu bintu biringa bisatu. Amannya go nze Lutaya Ahmed, kitegeeza musiraamu muganda. Weddira ki? Ngonge. Amannya go nze Lutaya Ahmed. Weddira ki? Ngonge. Oli wa ggwanga ki? Ndi Muganda. Now Buganda ye universal, Engonge ye group, Lutaya ye individual. Bwe guli obeera ku kyalo Kisanga bwami, Omuluka, Kikunyu, Egombola, Kikandwa, ng'ozuuse. Kati baba ba describing ekintu omuntu bamwogera mu bintu ebyo around ebintu biringa bisatu. Osoma dini ki? Gwani Ahmada mu dini. Musome dua oba tosoma dua? Soma dua. Anze soma dua. Ng'otegerekeka. Okola ki? Ng'otegerekeka. Yes. But now wegendereze bye bino. Waliwo ekintu kye tuyita individual, waliwo ekintu kye tuyita group ne universal. Olwabo oba oddayo genda otundire omuserikale wa poliisi oyo ate munaye tebabitegeera. Era ngezaako ne ngendako ku poliisi awo ne mbasomesaamu. Poliisi ejja kuwa aba n'amagye, kati n'amagye gakikola. Naye katugende ku poliisi eyina ebintu biri ebyo bisatu. Eyina akabonero kano, fulaga ya Uganda. Erina erinnya ly'omuntu n'enamba ye. Akabonero kali wano. Eyina akabonero wano ka poliisi. Aka Uganda wano. Waliwo erinnya lye. N'ekigambo kino poliisi. Ebyo bye binnyonnyola omuntu oyo. Mu individual level, ku individual level omwami oyo Yakobusinje. Kobusinje owa kiki? Institution ki gy'akolera? Wa Uganda Police. Wa mu Uganda. N'amagye nago bwe gali. Kobusinje Police Uganda. Kobusinje individual, police group oba institution, Uganda universal. Katuwulira. Ebintu ebyo bisatu abantu balemererwa okubibalansinga. Kikyenga omuntu beera ng'omuntu kyekitegeeza mu institution gye bayita police, ate manya nti waliyo Uganda. Kyokka ekiri fane tokulembeza interests zo n'ozisukulumya Uganda oba n'ozisukulumya institution police, kubanga bino ebibiri tebijja kukkiriza. Owulire obuzibu. Kati bw'oba oyagala nguzi girye kisoke. Ba tuli mu capitalism. Bayogera capitalism.
Twajugirawo capitalism. Be bantu abatategerera ddala. Abakiririza mu nguzi. Abakiririza kwegamba survival for the fittest. Ate oba oli atuga muntu. Ate ono yakuwadde akasente. Omuyamba okole kiri. It's up to you. Now, but the institution tejja kukkiriza. Yes. Nacho ovulanga bagamba nti ku police awo police bond ya bwerere. Nga institution. Yes. Ani aga police bond ya bwerere. Era ro formal languages waliwo ebyogerwa. Tekyo tikikolwa. Sikola. Anajja ku bantu sente. Eyo institution. Yes. Ba institution teyinza kugamba tikakati katugeze ku police ti police bond ya sente. Ekirekawo. Yes. Yenga ani yagamba ti gokina guke. Ozizo musango. Ofulumye mu police. Sebo. Police yakoze da statements. Yakoze buli kimu. Yakunoonyeza ekukwate tekuvire ate buli muntu kyamanyi. Naye batukiriza nti yaweerere. Kakati nemwewugusizaawo bweguusa. Police bond yabwerere. Police bond. Ngani. Realistic. Gove ku police nga tosasuddeyo kasende nakamba. Kizibu. Kati olulimi lwa institution. Naye bw'obeera eno yabwerere. Era n'okkiriza. Bala ebikolwa byo. Yes. Kati bw'onooba oyagala. Kyekimu ndowooza n'embwa. Kati bw'onooba bikabikako. Okirye nga institution togiswazizza. Because ekintu ekikulu ekiriwo kwe kuswaza group yo. Era bagamba kati nze ni musajja mukulu. Senga nkoze ekitaliiyo. Nswaza group yange. Yes, y'abantu abakulu. Omusajja omukulu. Nakola ekyo. Kino kitalo. Omusajja omukulu yakoze ekyo. Yes. Ate olwo abato. Kiraba? So you are shaming your group. Kyovolaba kyamutawaana nnyo gwe okunywa omwenge ng'oli mu police uniform n'ogenda ng'ogenda otagala because olinga ng'ategeeza nti institution yakkiriza omwenge gubeere nga ojja gunywa mu uniform. Genda okole obudde bwo buggweko, genda okole byokola. Kati tulina ebizibu. Abantu babalansinga bintu ebyo. Byonna otekwa kubimanya. Era ndowooza tosukulumya police ku Uganda. Tojja kusukulumya police ku Uganda. Ba Uganda eriko president. Yes. Bagambye oba bituufu bagambye abantu beebake ku ssaawa emu. Kati gwe nga police. Oyinza okugamba nti nedda kabeebake ku ssaawa nnya. Head of state ayogedde. So abantu beerabira. Nalaba abantu personality ye efa okuba abantu omusajja bamuyita naitwe yagenda nakubakuba emmotoka ya Besigye namuyira na spraying and pepper spray mu motoka and all of that for what because ate kati ogenda mu institution okola ebyo olunaku lujja kukya lumu oveemo dde mu personality yo kubanga tebakuzaala ng'oli wa poliisi. Kozi yakava mu komera ali naitwe. Akati olaba. So institution gigerere oleme kujasa eminga. Gerera personality yo atogerere n'eggwanga lyo. Yes. Senga byo tobikole ojja kusibanga oli mu buzibu. Kati ebyo nabiyigireyo kyankwanzi. Ne kati tebakyabisomesa abantu ndowooza. Baabivaako mpulira bagenda mu nsirika.
Chichi why lwaki oyita we wandikomye why ose okubya abantu and by the way mbalaba ku social media omutemu wuuyo ku social media omutemu wuuyo bannango omutemu wuuyo ekyo kiwajire okola beera mugezi balance balancing personality yo balancing institution yo balancing eggwanga lyo buli kimu kibeere saasawa kubanga byonna obyetaaga ekyankwanze n'esomera ebintu byali bingi nnyo n'ensomerayo ekigambo kita unity in disunity okwegatta n'okweyabuluza biri part biteekwa okuba temuteekwa kukiriziganya wamu era twasoma olaba emmotoka y'amanda oba ey'emiti bambi egenda tegenda naye ng'egenda amanda beringa ekaaba friction eyinza okulaga disunity ti bannange setuli bumu naye ate engine yonga etwala emmotoka eyo so tisinecha ebintu okuba nti at one time bannange obutakkiriziganya na muntu ku kintu ekimu unity and disunity tekitegeza lutalo no today katudde ku byofuzi ebiriwo kozi buyinza jo omuntu yali wa NUP oba owa TP oba owa FDC tayebwa ono speaker parliament Anita Mongi bali very bali opposition impetitive abantu abo bali tebatwagala naka nakatono kakate bali mu parliament ate mwatu kyewunyisa speaker ne deputy we era bambala yero era oluwana lwewana movement toyinza dutegeera n'okusinga mu abagirimu n'okusinga fu ate abagitegeera enofe maama bateekeyo mu matafa maye ennyumba ebaba bagikola balondamu amatafaali agajja obulungi ne bagateeka mu musingi ffe tuli eyo bantu beyagala katomanye enkya ate kyanaabeera because we live in a unity and disunity bwe tuteeka okuba today we are the same tomorrow we are not the same kakati wandisuubidde tekakati abo engeri gye beeyagala bwe batyo okiraba ye bannange bayita mpitawo tosobola kitange tebakuba ne batta ne battiraawo ate kino ekizeeyi kikimaki wano but that is that kyankwaza national political school yali nungi yes kozi bane waliwo abazeeyi be abakulu abaasomesangayo abakulu abasomesanga baali bangi waliwo era nayogerako luli abantu baali batono waliwo omusajja afande Paul Edawuku era neewuunya ne gavumenti eno bene obasimanyi Edawuku basajja bagezi musajja oyo yali muteeso basomesa yasomesaako ku kintu kye bayita thinking in the out of the box kulowoleza obweru wa box ekyo nakyo nja kyogerako Paul Edawuku musajja bagezi nakugambako afande Masiko oyo kati ali mu magye nkugambako waliwo afande wange yansomesa olyo n'oyo
ono omugenzi second lieutenant Lwambarara yansomesa direct materialism. Nentegeera nze nali simanyi tiense ina outlooks ziwera. Kicho tegeza outlooks. Outlook ina embeera zerabamu ensi ez'enjawulo. Nti wali abantu abatakkiriza nti waliwo Katonda. Nakisookera kiwulira ku Lwambarara oyo. Professor musajja mugenzi bamuta Kajabago yansomesa. Waliwo omusajja bamuta Kamusara yabadde Kyankwanzi eyo naye oba kati yalaga wali yafuna ndowooza ebizibuzibu. Abantu bangi Bakigozi Kaweesa. So I'm a product of national political school Kyankwanzi. And by the way, tewali situation gye sobola amajenga tegeera. Police ogitegeera. Katate kati nentegeera. Administrative. Political education ngimanyi. Those are fitting. Ministry gye wali agadde. Ministry senga njagala nnyo amagye. Agenze mu ya defense. Njagala nnyo amagye. Era ngalowooleza bingi oba kati ku lutalo lwa Iraq ne Ukraine ne Russia oba balowooza biki abasajja bano simanyi batwetaaga okulongoosa amagye. Kati Israel ne Iran olutalo ndwagala era nyumirwa nnyo entalo. Olwa science to kubanga njagala nnyo amagye. Olwa science to lusobola. Era kitalo nnyo nkuze maama naye senga ninganga omuyizi akaddiye atakyayinza kuyigga nkaddiye naye amagye ngaagala nnyo. So nandibadde Ministry ya Defense. Senga ompadde Ministry ya Defense nsobola ogikulembera banze mu ddakiika 2 bamaze okuleeta emundu ziri zennyini. Ezaddala. Kakati naye yakwagazisa amagye yali amini. Amagye gano nagaagala kuva dda. Naye bana amagye ago golaba nago galina science. C'est science. Military science. Amagye c'est science. Okay. Yes indeed. Twandibadde nga amagye nga gega kubanga ngali bwe nagamba amagye ge gakola eggwanga. Amagye ly'eggwanga. Amagye ly'eggwanga Uganda. Bwe tutabeera n'amagye tesobola kubaawo wano. Era lumu Tanzania yalumbagana Uganda n'egikuba. Magye ku. Saakuyimizako olutalo lwa Tanzania neekuba amagye ga Uganda ne gavaawo. Era Tanzania netufugako n'emyaka 2. So naye amagye gano geetaaga okulongoosa. Mu mpisa mu bikozesebwa bwe twava mu nsiko tweseŋŋaananga amagye fwe twajja tuli NRA ne tujja ne political wing gye bayita NRM. Ne kati oluganda olwo weeruli amagye ge galeze NRM. Naye ekiseera bwe kirituuka amagye ne gava ku NRM ne gabeera amagye. Ekyo kiri bakikoze bulungi nnyo eggwanga lino. Era nandikyagadde kibeere kityo. Kuba nakugambako wano ti buli ajja n'amagye ge. Kyo kisinga okweraliikiriza ekyo. Ffe tetuli US, tetuli Bungereza. Institution y'amagye gyeri independent yo nga ekola byayo. Wano bintu birimu fusion byegatta. Ruling class neyegatta n'amagye, which is somehow very dangerous. Sakunyumiza nti baba Tanzania bakiwona. Ne bazimba amagye gaabwe tewali yajja n'amagye g'aba Tanzania.
era baligateeka butesi mu nkwawo naye eva g'amagye ga Tanzania gali magye ga Tanzania. Lina wane Uganda ndowooza bandi kikoze with time katulabe bintu birikyuka. So kyankwanza eyo twayigirayo ebintu bingi. Olina essuubi nti erinza okuddawo? Kyankwanza yayonooneka. Tebikyaddamu. Twasoma ebintu bingi. Tukyalinayo ebirala by'ojja ottongera? Twasoma ku formation of a state, ku formation of a country by a nation. Uganda. Nation is different from a country. Nation and a country. Nation abantu babeera nga bafaanagana. Tebafaanagana naye nga okay level ya technology yereeta nation. Abantu batandika okwogera ku bintu kakatolaba. Abantu boogera ebigambo bimu nga byafuuka bya Luganda. Nga bananga agenda y'olukiiko eri etya. Agenda kigambo kya Luzungu. Kati kyaganda wala. Kati ne twerabira n'okwerabira ekigambo ekyayinza nti byetunaateesako biri bitya. Entambula y'omukolo eri etya. Entambula aje katwogera agenda. Kati gundi bwe yayagala okwogera ku television Buganda n'agireeta nga yeebuzaabuza. Kakatolaba Buganda n'aga nti telefayina. Naye ate tolina kigambo tojja kuleeta kigambo kirala kinaaja mu data. Data ow'essimu. Olinako data kati olaba ebigambo ebipya. Kati weni ebigambo ebyo byonna byonna ne tekinologi eno ng'asituka. Abantu bagezaako okuleka bakakati kyewunyisa. Ekooti eyambalwa. Ne bw'ogenda e Buluulu era ekooti. Bakyajja naki na tekinologi. Sukaali nandibadde suga nandibadde tunaagamba nti suga tufu Abaganda tumute sukaali naye ne Buluulu bamuta sukali. Kati ebyo bigenda bijja bikyusa ne bikyusa. Ensi neebulwa egenda netuka ku level nga America neebulwa almost culture nezigenda katolaba ebintu ebimu bigenda bifeedinga. Mufuka nation. Mukazi afiiriddwa ba naye ne aipenso eyita ku liiso ng'omulambo gwa baguli awo era nganyirira bulungi ebitaali. Kati the technology bwegenda ejja technology evaamu nation byonna ebyo twabisoma. So nga babateekateeka babagamba nti temubirwanyisa. Okay ebimu omanyi society eno yakula bulala. Society yakula nga twakirabanga ekula mu spiroform. Sepulingi y'eggaali ogiraba ey'entebe oba emmotoka bweba erinnya togitegeera erinnya bulinnya bwiti. Naye ate society bweba ekula ediscardinga egenda nereka ebikadde byayo ebita nebaka ebipyapyapyawo nerongosaamu nekola innovation netugenda ekyokugeza. Kabaka wa Buganda yali mu butuufu nga bamuleetera omuwala gwe bayita Nakku. Katolabye nga bamuleetera omuwala gwe bayita Nakku. Endowooza ye kabaka mukazi wa kabaka gwasookerako nga kyekimu ku mikolo egy'okumutikkira. Kati ekyo kyavaawo.
it was discarded. Society discarding ebintu ebimu nebireka negenda nebipya ebintu bingi kati tolaba nti mukwabya enyimbe abantu batuukako n'okulowooza nti omuntu bw'aba afiiriddwa omusajja afudde maka olumbe balujja masanja omukazi yebakanga mu ssanja olumbe lwakwabizibwa emyaka 2 n'abeera omwo tanaaba tayoza yebaka mu ssanja eryo nelikutukakutuka nelikola enfuufu ekukunye nezisituka naye ng'ajja kulinda lumbe alyoka anaabe. Ebyo biri discarded. Atuli ku bintu birala. So tutambula with time naye nga tuleka ebipya ntugenda maya tuleka ebikadde netugenda n'ebijaawo. Olina ekibuuzo ekirala? Sirina kibuuzo kirala. Kuddayo kwetegereza mboozi gyompadde. Ngyetegereze pandike ne notice. Kubanga mwe bato ffe twekulidde tuli mu evening life naye tubadde basajja obutafaananamu ffe tulaze ensi yaffe ntujagala. Mwali bataano mu bangi. Twali bataano mu bangi bali ate tetubangako 15. Kituufu ekyo. So ensi yaffe tugizimbye era muyina ebbanja because kyetaagisa nandibadde biri twabyogedde ti doctrine zezimu ziremaza bakugamba obeera ekyo kyobeera bagambe nti ku lunaku luli bwe lwolikusibwa oleme kulowooza kulya kwa leero naye as well mufunengayo obudde musacrificingire ensi yammwe kikulu nnyo okusacrificingira ensi yo. Kiki kyonoonyumya era nze neewuunya abantu abamu ffe kakati twafuna emidaali. Ku mulundi guno bakwadde omudaali? Ogwange omudaali nafuna dda. Kyange emidaali weegiri. National recognition. Bw'ogwetegereza omanyi eggwanga lino libadde lirina ebizibu bingi. Bw'ogwetegereza olaba emikono ebiri. Olaba emikono ebiri girina gye kikutudde. Kachain. Enjegere. Kitegeeza nti twakwata enjegere olujegere ne tulukutulamu. Olujegere lwaki? Lwefugabbi. Era kyannaku nnyo munnange ebintu bino abantu babitegeera. People's resistance strong. Yes. Twakwata enjegere z'effugabbi. Ne tuzikutulamu. Ne tubeera liberated omulundi ogwokubiri. Kati kyamutawaana nnyo ate oba abaana bato bwe ndaba ebintu ebimu nga tebinyumira kulaba because we fought for this. Ebyo byolaba nga tebinyuma. Kino kyatwala omusaayi muyitirivu. Byolaba ebyo nga tebinyuma kulaba nga biri bani ababikola biriwa mu system gye mwaleeta oba bali ku ludda olulwo? Kubanga mu ggwanga wano wandibaddewo ekintu kye tuyita
ne tutuula ne twogera ku bintu ebimu nga bwe biri. Era mu ggwanga wano wabulawo ekintu kimu kya kutuula ne twogera ebintu nga bwe biri. Ne tulema kuddayo kutuula njegereze. Senga byeyongera bitta ate kintu kye twalwanirira. Kati kirungi nnyo nkiyite ntya. Eggwanga lino liteekwa okubaako n'ebintu ebimu. Era if I were the president today and mulonde president, ekintu enkeera kye nandibadde nteekako amaanyi ekusookera ddala kyandibadde kulaba nga twa-identifyinga ebyo ebintu bye tuteekwa okufuula of common interest, of national interest, ebintu byaffe bye tuteekwa okuba nabyo ng'ebyo byo tetubikwatako nga freedom, eddembe ly'obuntu tekyetagisa kulyogererako. Bange mirembe gye gyatubula ne tugenda tutandika okukola bino. Kiraba? So tekyandibadde nnyo twetaaga okuba nga twogera ne tugana naye bannange nandibadde because nagambye twateeka okubaawo toteekwa capitalizinga ku secondary issues, ebintu ebyo ebiri secondary, enjawulo eziri secondary ate ne zigenda zandamininga oba ne ziseketerera primary. Kati primary yaffe yasooka kuseketererwa ne tulaba nga tewakyali kyakola kyonna tugenda mu bino. Kati waliwo okwogeranya ng'eggwanga ne twa-identifyinga ebyo ebiri of national interest nga eddembe ly'obuntu. Ekyo tekyetagisa kwogerako, tukisse wano ne bwe tunaabanga tutabuse naye eddembe ly'obuntu lyo tulikuumye litya? National interest. Sobola ogana naye economy yaffe bweri. Uganda eno tulabe nga ffenna tuzimba economy yaffe ebeere enywevu ffenna, and nobody tugambe nti naye okubenefitinga mu economy eno buli muntu yenna agibenefitinga mu so long as is Uganda. Ebintu ebimu twandibyogeddeko bwe twantuse ku security ne tugamba abange teri kintu kye tusobola kukkiriza kubeerawo wano nga kiseketirira emirembe gyaffe. Peace and security. Ekyo kyondowooza kitekwa kuba ng'ekyo kyeyawulidde. Tetulina kirala kye tujja kwogerako. In any case bwe tuba tulumbiddwa ffenna njawukana zaffe tuzisse wali tujjenga ku lw'obulungi bw'eggwanga. Kati kyamutawaana kubanga abantu abamu bayinza n'okuba abasirikale gye babakubidde omuntu omu n'asanyuka. Waliwo omwe yagamba nti nja kusalanga enkoko buli lwe banaabanga basoowa UPDF. So Uganda I think kyetagisayo okutuula ne tulema kuddamu kutula njegere zino. Ffe abamu abaalaba emirembe giri emibi kyetulwana tulabe nga tetukiddamu. Omuntu omusaanikira mu buutu, omuntu omubuzaawo because of his political affiliation. Nga nze veteran si kituufu. Era twetaaga kutuula ekyo ne tukyogerako. Ne musobola okutuula? Munnaye anti n'akiteekateeka ateekwa okuba nga akyagadde. So abato mubeere mu ggwanga essanyufu. Tuleke kudda mu bye mwayitamu. Naye kati abantu bazimbye senga abantu bali kubanga abantu kati mbalaba nga boogeza obusungu buyitirivu. Yani yafudde
ombaka zaake n'abeerako ne byeyayogedde awo ne bamuwalalira ku ssimu okwo. So now twetaaga obusungu bungi naye buvaawa. Okay, because we cannot say entirely ebintu ebyo tebiriimu ebimumu ebiri. Yes, kale ngafu abantu abakulu nze njogera ebintu byenga bwe mbiraba. So twetaagayo okutuula ebintu eggwanga lyaffe okubulwako emirembe ebyavaamu bino. Omudaali gwaffe guno wandiyako ssente munnange nno kankubuulire ssente mmeka? Ekyo nakyo kirifana okwogerera kubanga omudaali tulina ffe tuli recognized persons aba contributings eri our nation. Abantu badde basaana okufuna omusaala tegundi ali waali bamuwa kasente kano ewa omaye ebyano bizibu bwe bali ekkula nola n'abalanga bafudde abali babazzeewo nga bali recognizing oza bali bawo omusaala. So kati bwe tuli wano mukalu mwererebe ne mukugukuwa tekwagirako kantu ate no nga emitwalo gyali 3 gye njukira. Bagukuweerawa? Guno ogwange bagumpeera nakwaya oba banga ki sikyajjukira nakwaya awo saidi ya president yakyalawo wali Heroes Day. Naye munnaye twakuba obuti mwafunamu omudaali oli ali kibuyaga. Naye tetusaana kuseerera kudda mu ggwanga gye lyali. Si kituufu. Nalirabako siri muto naliraba eggwanga lino. So if at all bwabaawo era ndowooza tuteekekeyo tulabe ensi yaffe besobola kubeera better. Tusigaze ekintu kimu, omuntu ali external aggressor. Yes, enga munda muno buli muntu yenna yeewulirira mu ggwanga lye nti ggwanga lye because wano eggwanga lino lye lyaffe. Nze naalaga wa Kenya manyiyo so lye lyaffe. So bakikwatako ndowooza balabe engeri bwe twandibadde tutambula eri betakomu. Nga tumalirize jada tumalirize n'akamwanyi kaffe kano kakoze twakaleka kakyali kata obumwawo sente evaamu omanyi capitalism again. Olabira emitwalo 10 nga balidde endala 10